Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kazenzi ko mugisu akologa. Aliwo mugisu omulala. Kuza ngameti mulebe. Wako ndotie. Wako ndotie. Nze Yahaya ndi musajja Muisiramu munzikiriza. Makwas na makolo. Ndi mwaka gwa 10 ndi musomesa mu kutendekebwa. Nsoma ebyafa kiyite history n'olulimi Oluganda. Abakulu boolaba bo baasiima nga tuli mu year 1 mbeere coordinator waabwe. Era nze coordinator wa Luganda class. Salvao n'engenda ew'Abaganda nze omugisu. Nabo ne basiima mbeere omukunzi wa Faculty of Arts and Humanities kiyite FA mwenna mwenna omugwa. Era nina omulimu gw'amaanyi mwenna mwenna obakwata okubatwala mu nkoba za mbugo. Muli bawuzi temugenda Gganda. Ssentebe wange nkakasa nga wanaleeta ab'omwaka gwange neba tugenda bayita mu nkoba za mbugo. Bagenda kujja. Mukkiriza. Kibinya okuba ku ndagano mukkiriza teryagaanyi. Era atagenda kujja, ogenda kuba otulyaza amanyiisa, ogenda kuba okute ku ndagano, kabonero, akaaga togenda muliro, mufunfa basiraamu. Yasoba ku ndagano teryagaanyi. Kitegeeza mwena mukkiriza okubeera part of nkoba za mbogo nga yenze akugunga. Kitegeeza mba mukamaawo yenza akutwala mu nkoba za mbogo. Bwe nagenda mukulusa saakuma ku bacoordinator ngenda ne bampa obukulembeze n'ensaba n'enfuuka amyuka chairperson oba amyuka ssentebe wa kulusa oba Kyambogo University Uganda Institution. Era nkulu kikola ssentebe wange bwemyuka watabaawo yenza ali enkoko yowatabaawo ssentebe babulireko oyo ssentebe wange watabaawo yenza agikuulamu. Era nsuubira mwenna mwenna mugenda subscribinga mu kibiina ekyakulusa. Mubere bamemba bajjudde ngaffe bwe twakola ekindeese wano kandugere kusayidi ya coordinator. Ndi coordinator omwaka mulamba. Ebyaddala nze kubyenkoze kubyendabye nsanze nga bizu bye kusanga kuba coordinator obanga chairperson era osiibwa ku kyalo. Tusanga ebizibu byamaanyi nnyo fenga bachairperson era osiibwa n'abacoordinator. Kisooka ekireeta ebizibu ebyo nze ndabye ebiramwa n'endabanga ensonga ya ddiini nga twakajja baba iPhone 3 omulundi gumu mu kiraasi. Omulekyeeki iPhone ezi omulundi omu mu kaseera keekamu. Kitegeeza kya twakwamu ebbiri. Osage tusimanyi ku university laptop yange bamayina ne smartphone eri meja mu bulamu bwo wetaaga smartphone. Omwana okujjako essimu yo ku university n'agibba walayimu nga bakoze bubi. Osage so nze ndaba nga obubbi obuli mu university mu buva ku bantu okubanga baggwamu eddiini mu mitima gyabwe. Nze ndi musiraamu naye nzikiriza eddiini endala teri ddiini esomesa bubbi. Nga semester gwako twakola tukaibala ya curriculum yali yasembayo bakitandika kiyala evening semester 2. Ngenda okudda mu story yange n'akamu. Pepe yatandika late. Tugenda okikola kuba bali batubeera mpota basikanginga mwezi ku mwezi. Ngenda okira mu pepa ng'obudde bugenze. Pepa ya ssaawa 7. So twagivaamu late. Ngenda okudda mu hostel gy'ensula. Gavumenti wange anzimba laptop, gaasi, omufaliso, buli kimu. Osege, neze mulinga nga kito kijala kuba nti bantu bakyalina nzikiriza. Tebakyalina mutima gubi ogw'eddiini. Okiraba? Neze nga masimu ku university ng'olimu mutiroga Jessica Nokagaasi, inshallah nange nja kafuna wadde sikalina kamafumbisa amanda akasala kange bwe kanaatuuka nja kufuna gaasi owange neme kumuuka. Nanakuwala, nakolima, nanyiiga ng'omuntu. Ne bano baganda bagamba kikolimo ky'enkoko era lyakuwadde gasimulina. So nakolima simanyi naye lwe lyakuwa. Ekyokubiri
kyembajjukiza baganda bange banyinanze weebaze Katonda buli kadde buli lubeera. Nze okubanga twakajja mu semiswa n'embeera coordinator yali kavuga tegaali maanyi gange era olw'embeera omwebaza bwe namwebaza n'antwala mu kkowa za mbugo bwe namwebaza n'antwala mu kulusa kati mwebaza ndi kumuluka ku kyalo ndi kugombolola lwaki ebaza gyokoma okwebaza ofuna omuganda agamba entasiima ebulakimusinga yampa alina kyolo kyaganampaali wenawumawuma ku kyalo eyo nenkuwa negera kola osiwanu nenkuma negera kola osumu nenkuwa kanimutiri lwaki luwenva nebaza ekukiyita shukuru omukolo gwa shukuru mu siraamu olwefuna ekintu ekirungi olina okukola omukolo gwa shukuru okwebaza wadde banzi basebezange eggwako nanakola naye byenfunye mukolidde muno esinga temukuwa lisuulu abaana ebabba amasimu twalira tunedisirakyonyatowakitaka gyolunaku abaana ba Uganda class ab'omwaka gwaffe olugubagitandikawo tukuba essimu oliwa nti nzija ali banda discussion etandise nti etandise tuli ku 0204 oliwa essimu nakuba okulamu nga teriiko okugikuba abintu byahaibakubanga essimu naye ngayogera naye kawwa kwogera last semester oliwa ndi wano ndi ku banda ngenda kuyingira banda gate ndagira oli nkusange nenzijako balabala mwaka nekensubira nti atuuse simulaba mukubira ntutandise discussion etandise oliwa ng'essimu teriiko nti essimu ng'abika tibakipi lwaki tubantuba ebyenjawulo nze nva kyaggwe eri gye bagamba wali abasizi buyukwe lugazi town bala bava wala abantu bajja babbi naye okyuse oli mubbi bireke tiba egenda kuyamba okufuna sente natubbi ekiddako eri musajja muisiramu manga nzaala mugenzi yali mukyala mukristaayo ezikiriza dini byonna kyeziri kukyalo eyo bampa naliko omukulembezi wa sponsored college kitegeeza kyeri ennono ezikiriza buli dini gyokkiririzaamu egenda kukuyamba okufuna kyoyagala eddiini eba nzikiriza fe mu history tusoma kyebayita archaeology tusoma culture waffe history era akola history ogenda kubisoma olabe nga African culture kintu kikulu nabo bakkirize nina bannaffe abakatoliki bakkirize sinza kkiriza mu ekyo kyokkiririzaamu ojja kuwangula sijagamba nti jangu obusiraamu naye nzikiriza obukatoliki bwolimu tebuwagira kubba bwogera ebirungi bwekola ebirungi ebiri mu ddiini yo bigenda kukuyamba okubeera obulungi obulamu bw'ensi teri mugezi wabula Katonda akuyamba buyambi Mukama atuyambye tetwafuna zibiteeke naye tegaali magezi gamu wadde twagezaako twakola discussions twakola test twabuuza abasomesa baguwa participate twakikola ne Katonda n'atandikira awo mbasaba beegayira eddiini ebasigali ku mitima tuwanika nze byantukako banziba bankolaki saava Katonda byaleese masha Allah bingi kakasira bikyajja lwaki nzikiriza Katonda ali omu atazaala atazaalibwa talina kimufaana talina ntaliko talina nkomerero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.